Ekiganira mbegera ebeera mmere ekuggwa mu ddiiro. Bannange ekiganira omuddu libeera bbwa lya mu mutwe. Sigenda kugezaako kweguluma nga bijanjaalo ebisula nga byewuuba kyokka ng'enkumbi yabirima essula ku ttaka. Kanaabeera kayigiikirizo akasuza ow'empugwe ematanga, era kanaabeera keewanika ak'amakobe ogalengera waggulu gy'obeera nti ganaabala endeku eŋŋunda. Ye lwaki ntandika okwekena enkula ng'omubooge? Abaganda baagugeresaako nti bagunoga kibbo ate gudda muganda. Kitasimbwa kyajja na mukoka ne kibala endeku eŋŋunda. Nange saagala kuyita mu masaŋŋanzira kumpita muyise, kubanga era amasaŋŋanzira gatta omubuuza n'omubuuzibwa. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere afumula ebigambo ebyo, era sirinzekka kubanga sebayita bokka kwavanga ku ddagala lya bisuuwa. Ndi ne Muzeeyi Bidiko, Muzeeyi Matiya Muteeba, omusajja eyeddira embwa, muzzukulu wa Mutasingwa ekiggwa mu Busujju. Munnange njagala okutegeeza gwe wenna anadduukirira pulogulaamu eno ng'ogiteekamu ssente omwaka guno 2024, obanga obaako ky'odduukira ne Muzeeyi Bidiko, mbeebaza okumudduukirira nga munnange mumuyisa mu nnaku enkulu, naye ate mwongere okumudduukirira mu bintu ebitali bimu ng'ejjirikooti n'omuteganswera ntegeeza ekkanzo. Muyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 4769, oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Eyo ye nnamba eya Matana. Muzeeyi Bidiko, bulombolombo ki obuli mu kukwata enseenene wano mu Buganda? Eno e Buganda amasaza gano 18 baziziza. Balonga taliiwo. Enseenene gye zigudde totawaana kuyitayo. Bawo abataliiyo enseenene we zigwe wan totawaana kuyitayo. Kubanga olina abaana b'omusajja. Tolina jja kumala mikolo gya nseenene ezo. Ate enseenene mikolo ki gye bamalira? Gyabanga yanti kati nzija kati gw'omukyala tojja kwewunzawunza na musajja mulala, oba okwata enseenene ozimuwere ku ttale. Wazira enseenene embereberye gy'osooka okukwata. Edda bajjajjaffe baasibanga mbugo. N'ogisiba ku kirenge ky'olubugo lw'oyambadde, n'ogisibako yokka. Kati ne bw'okwata enseenene endala zonna ng'oziteeka mu gye baakiranga enkanga. Kati enkanga eyo okwata enseenene zo zonna z'oyagala ng'ogenda eka ng'osabula enseenene ezo. Kaakati ng'ozisabula ng'ozitereka ozikuuma ozisabula emiggo ng'ozisabula zino ozifumba mu mazzi amafumbe kwe bayita okusabula. Kati n'olyoka ozissa mu nkanga n'oziteeka n'oziwanika mu kyoto nizikalira omwo. Weekuuma nnyo namunye oba enkazalujja oba kiki kyonna okukomba ku nseenene eyo. Ate era ne bw'obanga oli munywaatwenge weewale nnyo omusajja omulala okukwatako. Ate ne balo yennyini oluba okutuuka bekkwa ng'ojjayo enseenene ezo n'eri gye wasooka okukwata nga mweri n'ozimuwa n'amala ozirya n'alyoka akwebaza. Awo ne bagenda ku mikolo gyabwe egy'obufumbo bokka na bokka kwe bayita okuza enseenene. Bamaze enseenene naye kasi tawaddiranga enseenene ezo newankubadde eri embereberi wagiterese. Kati nze kyakamala Muteeba nikusiŋŋaana mu kkubo oba mu luttiro lw'enseenene, baaba munanyisanyusa okulaba, n'akwata omuganda gw'enseenene n'agumpa. Awo leese akanyamberege awaka, abaana bo zijja batabukira. Zisooka kuliibwa kitaabwe enseenene, era oluba okutuuka bekka bye bagamba ekikopo kya caayi enseenene zibasookanga okumuwa.